Kyolimba obuko kye kibotta. Amaaso muyina abiri n'ennyindo muyina emu lwakuba nti eriko emigguukiriro ebiri kye muyita emidumu. Omumwa muyina gumu, amatu muyina abiri. Buli omu alina engalabi ye ekola bulungi nnyo. Omulamuzi omutuufu atali azaamanya gwe bayita obudde. Mu nnaku z'omwezi enjogeredde muyinza okutwala ekiseera ekiwanvuko nga temuzzeemu okukubako kimunye ku Ssaabasajja Kabaka. Abasajja n'abakazi mwenna abali mu diaspora, abali mu South Africa, abali Namibia, abali Botswana, abali luddawa, mutandika okutindigga ng'abagenda okulamaga ennamugongo ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga, mutandika okunoonya Ssaabasajja Kabaka. Oba oli musajja mugagga, oba olina mu ssente, oba mukola mutandika okunoonya empologoma ya Buganda wonna weeri, kati twagala kutwala mpologoma, by all means tukooya akamanyiiro. Okusinza ku information gyefunye muyinza okutwala ebbanga temuzzeemu okulaba ku Ssaabasajja era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisusunku kya Kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisusunku kya Kinyonyi kino kisula gu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya, visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa, jangu ewange wasiika kakayire kusumuleko ebizibu nebadde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. Go wenda ngendo tegeka omukole Bungereza simanyi sibe Buganda sibe because of the foundation dinner. Okota kota mu Galmonde. Now atamza sibe Buganda foundation okota kota mu Galmonde. Mumpulidde bulungi nnyo. Muyinza otwala ebbanga nga temuzikubako kimunye ku Ssaabasajja Kabaka okusinziira ku nteekateeka y'abantu. Ebyo bibagambye muwulire bulungi nnyo biro bagenda nti Ssaabasajja Kabaka agenze Namibia kuwummulamu. Okuwummula kubeerako ebbanga eggere. Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gy'omulayi ye muntu yagenze ku vacation oba okuwummula. Ze ngoye ze yagenderamu. Gula amatu owulirize bulungi nnyo otegeere. Mbagambye ennaku z'omwezi zibadde 28 omwezi ogwokutaano letasukkawo. Ng'enteekateeka yonna baagimala. Ng'ekulirwa Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja, omukulu bano bonna kamba mumenyere bulungi nnyo. Salonga Mulenge gye wasanya akalu kya Peter Mayiga. Omukyala Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja Apuuli, kuliko John Katende, Wagwa Nsibirwa, kuliko David Mpanga, n'abala akabinja konna akali mmenga akabbi ke kali mu nteekateeka eyo. Abasobola okufuna access ku bantu abadde boogirako n'omutanda bajja kuwulira nti Ssaabasajja Kabaka abatembe baali bamwetooloola. Y'ensonga lwaki musajja wattu asigadde mu bbanga. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo tuvuddewo ensonga z'emmengo tujja kukwataganya ku Sande. Njagadde obaddeeko ka brief story ne information. Kati mwenna abali mu diversion n'okukola ebintu information mbana nyingi nnyo ne njagala mbazinyireko akantu kano kokka. Bwe nkamala then tute information ntera masimu kuba masimu. Kasooke kino. Yoseeri ne baganda bo Abanyarwanda. Mulekeraawo kwonona ekifaananyi ky'Abannayuganda mu nsi yonna. Nkiddamu Yoseeri tibahabulwa n'akabinja kamwaka Abanyarwanda abalina kawo mentality mulekeraawo kwonona ekitiibwa ky'Abannayuganda ne ligasi y'Abannayuganda. Muddidde ente zammwe muzambaza amasuuti zirinnya ennyo zigenda mu nsi z'Abarabu ne mu Bazungu mwonna ligasi yaffe. Abasajja batuuka nga balina kawo mentality. Tasobola amanyi Luzungu, tasobola kweyogerako n'ebyowandiika tabimanyi. Mutandise okuswaza history w'Abannayuganda okwetwala mu Middle East n'ensi yonna nga mwasindisa ente zammwe ziri mu masuuti zikola vulongoto mwolona history w'Abannayuganda. Kazanye ka video kano nzanye na kali ako mu parliament nsumula amasimu. Mwadidde ente zammwe ne muzambaza amasuuti ne zirinnya ennyonyi. Ziri mu kwonona image y'Abannayuganda across the Middle East. Mo batwala bali mu security, simanyi bali mu hotel management, tasobola adde okwogera Oluzungu esekendi 5. Nenga Munyarwanda passport alina ya Uganda. Kawo mentality ajja balete mwononye ligasi y'Abannayuganda kabere Munnayuganda nga wa P7 bamanyi okwogera Oluzungu. Tuwulire ente zino ze baleese.
katusookere wano olwo bakame bamuguddemu nga naye kawumenta ati erinnya ennyonyi ngeri mu suuti. Read this line. What is this? Read it. Please read it. Read it. What is this? I am asking you, brother. Please read this one. What is this? And please. Okay, what is this? Name. Name. Mobile. No, there is this mobile. Don't know? Don't know. Really? Okay. What is this? Here na mobile. Here na mobile na. This mobile number? Yes. Who? Choose to. Choose to. Usti? Choose Okay. What's your name? name. Full name. Full name. Sakamante. So you're not able to read English? Cannot read? No English. Only Uganda language? Uganda. Which language you can speak? Language. Uganda. And Rwanda. no English. English is No, slow. But you cannot read this, very easy to read, and you cannot able to read this one. How I explain you? More than it. What's your employee number? Phone number. Employee number? FS. Double S 70 14. Okay, thank you. Mwaddidde nti ne muzambaza amasuuti ne muzisindika mu Middle East ne munsiza mutololerega sente zammwe zino zigenda zipamapama mu busa kati wandowooza ne video ijja kuba clear nga nebigalo bimugenda biwulira wulira. Okay, who meet you in interview? Interview. Oh no, it is one. One interview. It is not. Okay, you make interview or no? No. No interview. Yeah. Nobody meet you before. You didn't see me before. Huh? You? Even online you didn't see me? Line. Online? Online. 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 Kata. No, in your country. Country. Uganda. You see me before? Before. My class Bisiri. Sorry? Bisiri. Bisiri? Bisiri. Bisiri? Yeah. What is Bisiri? My class. You cannot speak English? No speaking English. No speak English. Yeah. So who? Sorry. Okay. You pay money? Mobile man. You pay money in Any agency? agent? Agency. Yeah. You pay money? Yeah. How much? 60 millions. 60 million. Yeah. How much dollar? Dollar. How much dollar? Dollar is now. Approximately how much dollar? Dollar it is now. No, how much 60 million? 16 Uganda. Yeah. Million. How much dollar? It is now. Okay, you pay 60 million, huh? Yeah. 60 Yeah. million. Yeah. Okay. And you didn't make interview? Yes. No interview. And you cannot speak English? Yeah. Sorry. And you don't have experience? No. Street.
Security? Yeah. No experience. No experience. You didn't work before security. Yeah. And you didn't see me before. No, before. You see me before? Yeah. Huh? No. No. Okay. Tell me what you know about security. Appointment street. Main Street. The family is client. What is your name? It is okay. What are you going to want? My room is okay. Have it. Okay, can you read this paper? Read this one. Read this one, this one, this one. Read. Read. You cannot read, huh? Yeah. Okay. You can write? Light? Write anything you know about security. No security. Anything you know about security, right here. You cannot write anything? Yeah. You cannot write. What's your name? My name is Shaka Manuel. Shakaman. Yeah. What's your staff number? That was it. Double S 70 14. 70 14. Yeah. 7014. Yeah. Okay, thank you. ekyo bayita sell a cow and educate a cow. Tunda ente owerere ente. Ompulira bulungi, sell a cow and educate a cow. Tunda ente owerere ente. Mwe basajja mmwe muli ma office ga government nga nammwe kennyini bazadde babatunda ente ne bawerere ente. Yensonga lwaki temusobola ku maintaininga pressure abanda Uganda babuzabuzo ne mbawa answer. Mulimu kimu kukwata na kutta. Kati muti sente zammwe ze mwambaziza amasuuti ziri mu kutta legacy y'abanda Uganda across the Middle East and other parts of the world. Musindika abasiru wammwe. Ba indigenous Uganda nabo bakoma mu mpisa bene asobola okweyogerako. Ne musindika zinente. Okoona legacy yaffe. Saagala bbali azamaanya munansonyiwa. Essimu nzitadde. Kyokka passport ya Uganda ng'ate musajja Munyarwanda. Hello? Hello? Kale nyamu nawe jebale ko nyamu. Kale nyamu nawe bali kubeera ko. Nkoola bannayuganda bonna gye muli nti amaloboozi tugawulidde, ebyokukola tubikoze, tukooye protocol mu Buganda, tukooye protocol mu gavumenti eyawakati. Kati nno wano wensabira nti bulijjo tukungibwa abantu 12. Leeta abe 12 bo, leeta abe 12 baage, tugende tusoominge Parliament. Tugende tusoominge Buganda lukiiko. Bannange tukooye. Kisha tukooye. Omwana Kyagulanyi tuli mu kumumenya. Naye nga bamwetoledde bonna nsolima. Kisha abantu nsolima. Ate tetusobola kirininga gavumenti ya Buganda nga tetukirinize gavumenti ya wakati. Kati wano wensabira nti twekolemu omulimu. Obuganda bununulwa muntu bukopi.
ne gavumenti egenda kununulwa muntu wa bulijjo bannanga abaana mwagala beekamule benkanebwa kyenkanawa kikya ebyo byebya kale toyanzanya nyama halo kale sebo nawe gyebaleka eddakiika 2 tuyita mu bwangu kitiibwa ensonga yange gyenjagala nange okwongerezaako bigambo bantu byotugambye ebyo ensonga y'amayiga wano wagambidde nti kabaka abasawo bamugamba nti takkirizibwa kubeera oba kugenda kukola mirimu biki nga waayogera ate kati Namibia yali agenze kukolayo ki oba nga takkirizibwa kukola mirimu gyonna gyonna Namibia yali agenze kukolayo ki okuva e Germany oba ekitegeera ekyo ekisooka then ekyokubiri era nange mbadde nga nzija nga nkyogera nti nga nkunga Bannayuganda bonna gye muli kabaka ali Namibia tusitule eddoboozi emmundu kati bituuze Namibia oba ekitegeera tukole kyonna kyonna ekyetaagisa tulabe nga ne Namibia tugiteeka ku kisenge bajja kuvaamu omwasi oba ekitegeera ezo ensonga zange ebbiri naye nga bambi Mukama akuumira obwe bali kuweereza sure. Hello. Kale nyamu nawe gye baleko nyamu. Naye nzo nsesezza ente ezo munnange nno tikya kankubuulire ne Bannayuganda mwenna. Olaba ba DPC Uganda awo tebasomerako ddala nga bayina ennyota 3 nnya nga bali mu woofiisi mwaga amapoliisi goyita DPC fe twali tumuyinako awo kuwino nga bannange nga tamanyi na kuwandiika wadde bangi batudde mu woofiisi z'e Uganda awo nga babakuza boguza naye nga tamanyi wadde okusoma bali mu program bayita Sarah Cow and Educate a Cow kyovula nti balizoninganga nti yangu kugambye bwenkirabye ensese kuba nkimanyi bangi boolaba bali mu woofiisi abasinga obungi boolaba nze nabiraba mu poliisi bamayinja naye nga teyasomerako ddala wadde babakyusanga okubakyusanga awo kapoliisi kowina ako kennyini akali munda bonna nga abasinga bwe baleeta nga tebaasoma nga Banyarwanda naye nga bakulu bitya nga bazimba bitya kati n'ekirala ticca Mayiga okupapanga alina kunja ani amugoba Mayiga ekimugoba kyambadde ate kyambadde n'akaleega kirina galubindi ate zino ezokya Worlding kimulengera ng'ali bize nga tumulaba byonnakola nga tumulaba ate banaye mbu yasoma era bannange kibi nnyo kati wasoma olaga nga ataasoma oli ku TV oli mu kulimba kubanga musajja akubuuziza bulungi ekibuuzo kasita weetakudde wooti the moment bakubuuza ne weetakudde ng'asi bulungi oba oyimbye kasita weetakula no wooti ne weerimba ne weetakula mutaka kubuuza ekibu kitegeeza oba ogenze kulimba fundikiramu matu gende mu maaso oba n'okolola wabadde olimba Mayiga buli muntu yonna yakulabye byoyogera ng'olimba naye bambikakkana kubanga oli bize mukolo ku mikolo ffe emikolo gyo tetugimanyi kwegikole n'abo abantu abali mu kulya mu Buganda olukwe tubalaba naye twagala Ssaabasajja Kabaka gwe sindika kuno obuntu obwokwo gwe busindike kuno abakozi b'aba TV zammwe boogera ebitakwatagana nga tumanyi abo ababanja Kabaka nga babavumavuma dda tujja kubakuba n'obakuba mwe tujja bayiira empitambi muve ku Ssaabasajja Kabaka tumwetaaga tumwagala mu lubiri lwe ffe tumwagala yonna twamukuwa bwe twali tumukwasa nga akukwasa ddamula twamukuwa afaanana bw'atyo gwe ng'onyirira n'otafuna na nsonyi musajjako okumanya oli kasajja kabi wajja kusaanyaawo naye bannanga abantu baakulaba muzaata yakulabirawo mu ntandikwa n'agamba oyo waanakomekkereza kyagenda obbakola agenda baleka ku ttaka yayingira dde ettaka era mmwe mwennyini mmwe mwamutta kuba mmwe temwagala muntu ayogera mazima naye kati essaawa ya leero biibyo tuli mu kubijulirira mukama wo yennyini gwewafuna ng'anyirira wabula gw'onyirira suuti ku suuti n'otafuna na nsonyi ng'otudde ku
yensi yonna ekulaba noba bali Namibia naye Kasajja gwe toyina sonya ate muli butemu toyanziza nnyo webale nnyo kuwuliriza kale halo sebo kale sebo nawe gye baliko sebo ebibuuzo byange Mayiga sebo ensi ekuwulira Mayiga njagala kubuuza Sebo bamujanjabira Germany kati ate ojja tukola sipiiki zomu ate simanya nawuliddeko gyali Namibia wawuliddeko buwulizi kijja kitwa kuba nti ali Libya ali Namibia ng'ate watugamba nti akyajanjabibwa mu ddwaliro Mayiga ojja tuwa kabaka kama mbaya neyo mbaya wagamba nti gwe Katikkiro wa byonna bakulekera dda muri kibiki yes beera mu ebyo naffe twagala ali tukyagala bifaanyi wagala mulaba ngatereka etenda awo ng'ali live broadcasting buli muntu amulabako tukooye ebyo tusiribwaza temulowooza nti okuzirika tuli basiro naye gyemukunyiiza mujja tuwulira respect kikyanaye bannange akasajja kakabana ako kansesezza halo sebo tata wange wangi sebo gye bali Sebo kale sebo nawe gye baliko sebo wabula mwana guli musajja wayo nkabeere ki Mukama akukolere Mukama akuwa omukisa sebo omusajja akonfaminze kabaka waffe Namibia mulumbise Namibia kati tumudda bwate mukubi birala abalinye ennyonyi abasobola okulinya ennyonyi mulinye muyinge Namibia musambe ensiko bana munonye omusajja noma okwetolola nabirala abaveeko abanyampi aboogera ntakwatagana mubalika baze okuba na password ufana nga wafuna tubiraba naye tubali tubanyini byakugeta bugesi kati atuwadde information aliwa aconfirmings kati lumbise eyo naye weebale nnyo Mukama akugulewo enzigi kale kablaza Mukama akume ale halo halo sebo genda mu maaso mukulu bw'okuba essimu mba nkukutte olina okwogera otayogera mba nkujja kabalinze ba sebo genda mu maaso mukulu lumbi gye baliko Sebo kale waluganda we gye baliko sebo kale Sebo muganda gusoose okuyitamu kakati ebyange bigenda kubeera bitono mukulu lumbi singa kibadde kisoboka mmwe mulinawo ku maloboozi mwandibadde mubaako ne bwemwogeramuuko oba ne bemwogera nabo Mayiga nasooka avaawo bwe kiba kisoboka oba kati Mayiga ye ogweguleka gwawedde kabaka waffe bwati bwamukoze nekirala mpozi teri munalwanda kuddamu kutumanyira omusajja wuyo bye babadde bamubuuza atasobola kubyogera teri munalwanda kuddamu kutumanyira ona alina njawulo kine diddigi webale nnyo terina njawulo bamuwandiika sipiiki ne mulema okwogera ne mulema okusoma teri munalwanda kuddamu kutumanyira ayogedde amazima amanyi olulimi Luganda Olunarwanda ng'ayogedde amazima kale Mukama teri munalwanda kuddamu kutumanyira beera bulungi Sebo kale sebo halo kale nyamu nawe gye baliko nyamu bannange tica Kasajjako bannange omuntu n'ava mu ddwaliro nomugaa nti mumutwala mu nzingwire tali muntu n'omu muntu gw'amanyi bannange Akasajjako katemu ate ne katula ku TV ne keekaza oba mukazi waako bonna basiruwomi babiri n'otagamba muntu bannange omusajja wuumuleka akasajja kalina omutima gwonna okalaba kasi katemu keerereko bannange tuwulira obusungu
akasajja akoonoonya ensi yaffe abaana bali ku intaneti bawemula buwemuzi ensi yaffe yonna eyonoonese simba wakati awo waliwo omuzizo oguli ku social media nga musasulire ba YouTubers abaleeta abakyala banneekulira jange batandika okunyuma ebibooziboozi bye banneekulira jange ekifaananyi kye musindika mu younger generation. That is my question number one. Ba YouTubers abaleeta abasiyazi ne mutandika okubabuuza ebibuuzo ne boogera stories z'abasiyazi image gye musindika abaana abato mugenda ku mikolo gya Buganda ne mudda mu mitega nsula gya Buganda n'amagomesi ne mutandika okukuba sama ne muzina amazina gakakukolo jange omukwekule simayi kabaata simayi kimadansi mu Buganda obwaffe engoye za Buganda zewengiki naye ba YouTuber muyinza omuze oguleeta banneekulira jange batandika okunyumya agaboozi ne muleeta abasiyazi batandika okunyumya abaana ne bawemula ku gundi ensi yaffe tibwetyo bwe yali bannange abaana balina ku kafansonyi ensi yaffe yonoonesa abaana bawemula okufa ku makya paka budde kuziba ne bakyazawo bannange kikyakiri ku Facebook fundikiramu amatugende maaso ensi yaffe bannange tusaba Mukama banneesa abasajja Mukama amukuume tuwulire ennaku akasajja kuba kalifa lumbeeki bannange akasajja ako ketagambye kafa bubi nnyo ne famire yaako kale nyama toyanza bannange bane Mukama abakuume kale nyama. Hello sebo somesa bwe bali kuweereza sebo naawe bali kubeera ku sebo kaakati nze neewunya nnyo abantu ababeera ku saidi y'amayiga oyo oba tebamulaba nti ebiseera byonna abeera opalapalanya taate kabaka ali Germany taate kabaka ali bweru taate kabaka ate agenze kuba omulamu naye kati omusomesa kyembadde ŋŋamba kabaka okutuuka gy'ali kati Namibia twandibadde tunenya Namibia twandibadde twekunga Obuganda n'abaagaliza Obuganda ne tutandikira ku Namibia kabaka yatuukayo atya kwe kuteesa kwange si omusomesa mu kaseera nga Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga lya Namibia bannayuganda bawangalira mu mawanga ag'enjawulo babadde balina enkola nga bagamba nti bagenda kulumba embasi za Namibia wonna wonna we ziri okuziwandiikira amabaluwa n'okuzirumba fizikale nga baagala okubuuza bekikwatako embeera Ssaabasajja Kabaka gy'ayitamu baamulaga ng'embeera gy'ayitamu si ya mulembe n'ekifo waakuumirwa nga mbutuufu sesi ekifo ekisaanye okukuumirwamu kabaka wa Buganda baagala okulumba embasi ya Namibia babannyonnyole Ssaabasajja Kabaka yatuukawo atyawo nsonga ki gye basinziirako okulisiivinga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne bamukuumira mu kifo ekifaananako bwe kityo ng'ekyabakopi bannayuganda bagamba nti bwe tutaakola ekyo ye eyamutwalayo tasobola kukuwa nsonga era tasobola kukuwa Ssaabasajja bwe mishoni yaabwe kulaba nga Ssaabasajja Kabaka bamutulugunya bamutwala mu ngeri y'ekikopi n'olw'ensonga eyo bannayuganda ffe tulina okusitukiramu okununula Ssaabasajja Kabaka waffe bwe tuteesitukiremu abaami abasigadde bba abamuwamba bawulira ssanyu era nga bamatiifu n'embeera gy'alimu nga bagamba nti baagala kumuzza ng'amaze kufa mishoni yaabwe kusaanyawo Buganda bo babweddize balina ebyobugagga bye batayagala kufiirwa mu Buganda bakimanyi bulungi nti Ssaabasajja Kabaka bw'abeera omulamu emaali yaabwe tebasobola gisigaza wabula bakimanyi bwe bamuggyawo bagenda kwegabanya buli kimu Obuganda busigale ku zero. Mr. Lumbuyenze wano ndi buli muntu yenna agenda Mengo n'abeera mu miitingi bya Mayiga oba muvubuka oba mukadde oba muki yenna yeegase mu kulya bwa Kabaka olukwe ate naye yennyini alimu abo abatemula Kabaka abamwagaliza emagombe ate n'abantu abalala ababeera ku social media Mr. Lumbuye ne batandika okubolereza nti oba Museveni oba Mayiga tebasobola kukola ekyo kintu kambuuze Museveni under this act kiki kyatasobola kukola era kiki kyatakoze bannayuganda bwe yagenda Kasese Kasese yatakitawo okukweka identity his own father yamutta okukweka identity kati bo tebasobola kukimanya nti
omusajja tasobola tewali under the years kyatasobola kukola natta abantu over 150 kasese olwo nalugwa n'akuba abantu emundu during campaigns ne elections ku nguudo ng'abantu bakiraba over 100 people ne bafa nga balaba abantu bali awo bamukubira akadingi tasobola ate mutegeddeko bino history asoma Museveni ne kun'abantu okwekalakasa nga baagala lole ku Constitution Square yalagira amasirikale ne bakuba bannayuganda amasasi abasukka mu 7 nobatira ku City Square abantu bagamba twagala batufa tufe n'alagira fire ne bakuba abaganda bonna kobola bamala mu Kampala oyo gwolaba oyo tewali kintu kyatasobola kukola naye ogenda ku group z'abantu abaziri ku WhatsApp nolaba abantu baddenga abalimu n'amagezi naye ng'olaba amagezi tebayina nobagambye ekintu nolaba omuntu n'atandika okwogera n'okugamba look at this one waliwo omuntu gye era kugundi WhatsApp group emu eyamukize okutuusa bwe ndaleese video different and video yasese n'agamba naye nkubuulire gwe sister Mr. Lumbu yakutokisinga ne mugamba are you stupid have you ever been in school are you dense what is it what about those you are nemubuuza netandika kati bwe namaze omubuuza ebyo nenteekayo video after video nga buli omu ayogera ku kintu kimu nemugamba abo bonna batokisinga bakutokisinga bannayuganda babatokisinga nze buli omu nga nataddeyo akavidiyo nenteekayo akavidiyo oyo omwana ab'omu South Africa neteekayo all the videos nemubuuza mbuulira watitokisingira abantu bonna emitwe bagisiizeemu obwongo tebasobola kumanya nti omusajja Museveni can do anything under the earth n'ogenda ku kisaawe n'awamba Kyagulanyi ani atalaba everything kyakola naye oba abantu tubatukole tutya okubateeka mu bwongo bwabwe amagezi agategeera ne bategeera nti Mayiga ne Museveni balabe ba Uganda njala kubuulira ne mu mbaata mulimu kabuzi ne mu mbaata mulimu embaata kabuzi kati saagala weewuunye nnyo mama webala okuweereza kale mukama we are arranging here tugenda kugundi kwembasi ya Namibia kale nnyo